jako jako akawuwo era transactions zonna ze mutaddeko nziyimirizza. Ssaabaminista wa Uganda, The Right Honorable Robina Nabanja atabukidde abakulembeze b'emitiana abakoze SACCO z'okufuna ensimbi za Parish Development Model kyokka ne bateeka amannya g'abantu ku nkalala abatasaanidde kubaako. Era transactions zonna ze mutaddeko nziyimirizza. Kubanga tukyanoonya abaavu kakati baani abakoze SACCOs ate lwaki badata collectors baluddewo ng'awalala wonna wonna twatandika mwezi gwa kuna kakati abo be mwataddeko ba SACCO leadership be baliwo. Ssaabaminista okwogera bino abadde ku kitebe kya disitulikiti y'Emityana ng'asisinkanye abakulembeze b'Emityana abadde mu nteekateeka z'okuwandiisa abantu abagenda okufuna ensimbi zino. Zino sente zaze ku target yaki era mwe bakansala namwe aba NRM ekyo kibeere clear. Gwe muli Ssaabaminista SACCO zonna zibamwanjulidde azisazizaamu era n'alagira abakulembeze baddemu bawandiise ebirala. Chairman we Trezara kakati ekyo kigaanyi SACCO z'Emityana I have directed baddemu bazi auditing ate tulabe nga tutambula bulungi nnyo waliwo ekizibu. Mityana district y'emu ku ezo ezimanyikiddwa okuvaamu abakulembeze bannansi wa Mukange era nga abatuuze baludde nga balajjana nti tebaganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Sebulime Simon nga mutuuze ku kyalo Rubanja ekisangibwa mu muluka gw'Ekireka mu ggombolola y'e Busimbi agamba nti tebafunangako kumanyisibwa mu bakulembeze nti waliwo enteekateeka za gavumenti ezigenda mu maaso. Naye nga baffe tebitutuukako ne bakyemani tebatutuukirira balondamu bagagga ebyamiyaga byatuuka bateekamu bagagga bateekamu balala naye na bino bwe bizze bataddemu balala kaffe tugenza kukola tutya. Nze ekibanja kyo nkirina ekisukka mu yiika ennya sente za miliyoni y'essente bwe njifuna solo gikosa obulungi. Ono si ye yekka wabula yegattiddwako n'abatuuze abalala omubadde ne Namukadde Nankabirwa Justine nga bano bavumiridde nnyo abakulembeze baabwe okubeera n'omutima gwe bayise omuluvu. Bwe tuba twewaayo okubalonda naye ku nsiku naani ali kungula sente, ani agenda n'ensawo y'essente, ani agenda n'ebyobugagga. Engo bw'eba yasiibye enjala ng'enjala ekuluma neekusanga ng'oli muterebeterebe n'ekkanga engo ekulya. Za gavumenti tulimbiddwa bingi nnyo tetuzifuna ffe tezitutuukirako ddala tetulina nkulaakulana gye tufunye na mu gavumenti. Bwe batyo batulaze awantu we basobola okuteeka ensimbi za Parish Development Model singa babeera baweereddwa omukisa okuzifuna. Buno obumi si Buganda, Bufalansa, Bugeja, Mbulawa. Nagulayo kyaki nga tennaba kulinnya, nagulayo kyaki wa mitwalo egyo era bo be bamundeetera ku pikipiki. Kamya Javiira nga kansala akiikirira omuluka gw'Ekireku mu disitulikiti y'Emityana agamba nti ekibanzeemu abantu essuubi nti ensimbi za gavumenti bwe zituuka mu mikono gy'abamu ku bakulu ate oluusi balwawo okuzituusa mu bantu. Tukyayetaagamu sapooti okuva mu bakulembeze ba waggulu kubanga kabinenti bw'etuula ffe tutambulira ku nsonga za kabinenti. So no tulaba nga abantu baffe no mu byalo twabateekateeka dda naye olw'okuba abantu baffe bamanyi nti enkola za gavumenti olumu tezikola ne kinene ekintu baweddemu essuubi kubanga okuva twabateekateeka ebbanga liyiseewo tebalaba kiddako tebalaba kigenda mu maaso so beeraliikirivu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Balowooza nti ne Parish Model yinza okukola nga entandikwa bwe yajja NADS Operation Well Circulation bwalabanga nabyo weeba bigenda kuba bwe bityo si basanyufu ku ground.